Papa Sidi amwana mulenzi amanyiddwa nga Papa Sidi mujjukira bulungi nnyo yagenda masiro okubanga ayima ne Dr. Jose Chameleon obuyimbo mwali Daniela wamu n'obuyimbo bulala bungi oluvannyuma lw'okubanga agenda masiro okubanga akola ekirangiriro nga boolaba ku screen okulangirira kwe yakoze kulabika nga tebigenda kubanga biggwa mirembe ku sayidi ye ebintu byandibanga bigenda kubanga byononekera mwana mulenzi ono Papa Sidi ojja kujjukira yagenze maaso n'okubanga yeerangirira nga bwali omusulisi w'ennenge oba nti agenda maaso n'okuba nti ebisaaniiko agenda maaso n'okuba nti basajja banne bw'abanga abatunuulidde afunamu mutima muli essanyu n'okwagala okubaako embeera gy'abatuusaako mwana mulenzi ono okulangirira nti muli wannankani eyo si kyekyabadde ekizibu wabula obubaka bwe yagenze maaso n'okubanga abuleeta yagenze maaso n'okubanga abugattamu ekkanisa ate n'agattako ne pasita wano n'abagoberezi ba musumba bwe bagenze maaso n'okubanga bamuviirayo ku mikutu emigatta bantu kuba naye gye yagenze maaso n'okubanga akozesa yagambye I'm tired of hiding myself, it's time to be out. Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi mwana mulenzi olwo ng'agenda maaso n'okugamba mbu akooye okubanga yeekwekerera mu kyekiseera agende maaso n'okubanga yeeyanjula eri ensi kyesegende maaso n'okubanga emutegeera mu mbeera emu oba endala ambuye bw'agenda maaso n'okubanga atunuulira bakyala ate bagenda maaso nakubaako na ssanyu nalimu lye bamuleetera wabula essanyu alisanga mu basajja banne so kamwana mulenzi ono yabadde agenda maaso n'okubanga ayogera ebyo anaagattako erinnya lya musumba awo ebigambo ebyasinze okubanga bimutabukira kale kati nga tetunagenda ku bigambo katusooke tulabe screenshot eno screenshot eno mwana mulenzi ono ng'amaze okubanga awandiika ebigambo ebyo waliwo mwana muwala amanyiddwa nga Rachel Hope Nabulya yagenze maaso n'okubanga amugamba ebiki byoyogerako Pastor Kayanja byamanyi sooka olumpe mwana mulenzi Papa Sidi n'akola comment wabula njagala okutegeeza nti Papa Sidi we yamaze okukola comment eno yalabye nga comment egenda kubanga atwaliddemu ne Dr. Jose Chameleon mu bintu bye yabadde atandise mwana mulenzi Papa Sidi comment yagisangudde comment yabadde egamba nti you didn't wonder why I did many songs in Lyon ekivunulwa nti tomanyi nsonga lwaki nakola ennyimba nnyingi nga nkyali mu Lyon Island ekyo nno nga kyekibiina ekitwalibwa Dr. Jose Chameleon enayo Island so mwana mulenzi Papa Sidi okuvaayo n'agenda maaso n'okubanga yeerangirira nga bw'agenda maaso n'okuba nti alya ebisiike era ng'ojja kujjukira nti bino mu ggwanga nyaffe Uganda byagenda maaso n'okubanga bigobwamu n'esse kugobwa yenna era waliwo emisango egisobola okugenda maaso n'okuba nti gikugulwako bw'obanga oli mugenda maaso n'okuba nti okola ebintu society byegenda maaso n'okuba nti ennyonnyolerako ddala nti tebigwanidde so ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okuba ng'olaba kya mwana mulenzi Papa Sidi gye buvuddeko yali agenzeko ku kyaki ya pasita ate wano ye bwana mulenzi engeri gy'afaananamu mu bupya we yagenze maaso n'okuba nti n'enviiri ze azisiiga mu langi eyo eyamusoke mumanyi musoko yakwata waggulu akubire ng'enkuba etonye nga bw'ogenda maaso n'okuba nti ojuwulira mu background mwana mulenzi ono nno ensangi zino yatandise kubanga eyo gyali akiringa n'abasajja banne era abadde atambula nnyo ku mikutu TikTok ng'agenda maaso n'okunnyonnyola engeri gye yayingira ebintu bino n'engeri gy'agenda maaso n'okuba nti abikolamu n'obikwasaganya ate nga mu ggwanga lyaffe Uganda ekyekintu musango gwa nagomola era singa abadde wano obwala bwandibadde bugenda maaso n'okuba nti bumugombebwamu so bangi kubagenda maaso n'okuba nti basabira ku kyaki wa Pastor Kayanja bagenze maaso n'okuba nti bayita mu comment section ne bagenda maaso n'okuba nti bavumirira ebikolwa ebyokuba nti mwana mulenzi ono yabadde ye ayogera ebintu bye byayogera ate yagenze maaso n'okuba nti nno agattamu erinnya lya musumba ate nga musumba talina kakwate ku byonna ebigenda maaso n'okuba nti nno byogerebwako wano na wali awali omwana mulenzi amanyiddwa nga Eric D yagambye ku omanye ebyaffe wenkomye okutegeera waliwo ate yagambye olimba ssebo oyagala mpapula wabula n'agyogera erinnya awo gwagenda otuwasa laba our men are going into
ebintu bwe biti lwa bulagajja bw'omu ggwanga. Mwana muwala oyo Norin bwe yagambye n'agamba nti bano balimba just okuteeka erinnya lya Musumba mu bino byonna balina byabwe bibagenda maaso okuba nti bayisaawo. Waliwo yagambye kino kirekawa Jose Chameleone. Ono nno ng'ekigenda maaso okuba nga kimugambisa kityo kyekyokuba nti mwana mulenzi ono Papa Sidi kyekibiina kye yalimu. Waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Ronaldo Owundo Gospel Music yagambye nga bwendaba Rainbow ho Papa Sidi muli wanankani kati God please have mercy. Waliwo omwana muwala amanyiddwa nga Alma Galen yagambye nti wabula obwavu kisiraani. Ate mwana muwala amanyiddwa nga Sharifa K naye alina bye yagasekaawo. Ono nno yagambye ono omwana mulenzi ngoma Oscar asabira ku kyaki yagambye ndudde okulaba ku Miracle Center ekiraga nti ono Papa Sidi byayogera yandibanga alibumbye kubanga ne ku kyaki eyo abadde takyagenda maaso na kubanga ayitayo. Mwana muwala Shana era yamugambye kati mbuki ssebo oyogera bino byonna mbuki. Mwana muwala amanyiddwa nga Grace naye alina bye yagaseeko era mwana muwala amanyiddwa nga Sakadi Malcolm ono si mwana muwala ono yagambye ebiki byamanyi. Mwana muwala amanyiddwa nga Lisa Mutesi n'amugamba are you for real ddala ebintu by'otandise okubanga oyogera wano nawali obikakasa obiyinako obukakafu. Mwana mulenzi waliwo ate amanyiddwa nga Shine Ismail yagambye nti the vocalist I admired now what's this I once knew ya Allah guide our Papa Sidi. Waliwo yagambye nti ebbanga lyonna abadde yenyumiriza nnyo omwana mulenzi ono yagambye nti wagenda okugenda ewa Kayanja nga wagwa dda ate nnyo wali tokyalina kiddako. Mwana muwala ono amanyiddwa nga Nancy Rekodorin ng'ava ku kyaki eyo yagenze maaso okubanga agamba Papa Sidi nti yeesonyiwe Musumba era n'amugamba nti genda maaso okubanga olya bintu byo wabula ekituufu wagenda okujja ku kyaki nga wagwa dda nga tolina na kiddako. So nabwe kitotogera maaso kubanga weesiba ku Musumba n'okuba nti ogattagattawo ebiboozi byo mu mbeera emuba endala. Kati waliwo kyana kirenze ekyo kiyitibwa Saponsi official. Comment ne woba ofa sola gisoma. Saponsi biki byogamba Papa Sidi Saponsi sebo. Waliwo yagambye nti ebirala wandibikoze naye tewanditaaginze kanisa na Musumba waffe era ogenda kwejjusa olunaku luno. Muwulirize bulungi abasabira ku kyaki ya Pastor Kayanja bagenze maaso n'okubanga mwana mulenzi ono bamugulako olutalo era ne bagenda maaso n'okubanga bamulabula nti mu byonna byakola teyandigenze maaso na kubanga addira Musumba n'amuteeka mu kakica we oba mu bigambo bye byagera maaso n'okuba nti amansa era bamugambye luno olunaku lwe yayogedde ku Musumba n'amugatta mu bintu bye ajja kufa nga alunyumya ajja kufa nga alwejjusa ayagala tayagala. Aba Sidi omusunsuzi erinnya agaliwo gwe mukutu kwoli liking a video eno. Thank you.